njora dwali chokera n'abakulu jo mu nsonga eyo eya agreement endagaano ya Uganda n'eggwanga erya Saudi Arabia ne batugamba nti government eneeteekateeka okufuna bilateral arrangement naye mawanga amalala ab'e Qatar, ab'e Turkey, Oman official okubeera nga abantu na Uganda bagenda okukola emirimu naye endagaano batugambye si nzibu nnyo ebigenda okubeera nga biterezebwa ffe olw'okutwabyogeddeko wano jjo nawadde n'ambasada omuwabuzi wa president ku nsonga za diaspora ambasada Abe Walusimbi n'atubuulira ebintu bingi ebikwata ku nteekateeka zibaliko nga tugamba nti endagaano eno egenda kukolebwa oba ebigenda okutereezebwa bya bulungi byakutereeza butereeza mulimu guno okwemulugunya okubaddewo kwonna kuleme kuddamu naye nga oba oliawo ne Philippines yakigezaako yeekandaga neeva mu ndagaano n'eggwanga erya Saudi Arabia nebagamba nti kale bwe mutwagadde tuliddamu ne tubayita naye ate baali tebanaba kutuuka nakubayita ne baddayo nebagamba nedde kintu kituyinze tuddemu tutuule kubanga bw'otunulira labor externalization ndowooza eggwanga erya Saudi Arabia lyerisinga okubeera mu bwetaavu bw'abakozi abawaka n'emirimu emirala oba oliawo okutwaliza awamu. Kituufu endagaano eyo in fact ndowooza buli side yeetaaga munne naye ndowooza ate ffe twetaaga nnyo abasaudi abo though yadde tubeetaaga tebateekeddwa okutulinnyira nakutumanyiira naddala ku nsonga y'abaana baffe okubanga bayisanga ekyokutenda naddala ku nteekateeka za contracts nti omwana bw'atuuka eri kugundira passport ye n'ogiwamba teyeetaaya bw'atuuka eri emyaka gye giweddeko atasobodde kumuwa mwaganya kubanga akomawo omwana bw'atuuka eri n'otamuwa bujjanjabi ng'omukozesezza ogenda okulaba nga bambi bakomawo ng'empeera sinungi nga bw'omanyi ekyeyo tubaba muganda we tubaba mukwano gwe so omuntu aba akututte ateekeddwa okuba nga akufaako ndowooza kana akadde kanzikirize nti ndowooza pressure yabadde nnyingi nnyo naddala kuva wano ewaka eri abakulu abo naddala ku baana baffe abadde bagenda emitala w'amangi okubako ne kibakola ndowooza kino ekyo kyabazuukusizza nnyo than before kubanga bagaana ekyo tekitandise kati naye kigenze kikyuka olw'aba mafia bakingiddemu abatwala abaana mu ngeri etagwanidde abatwala abaana buli omu nga bwasuubidde abatwala abaana nga bakusiza bakukuse ndowooza kino kigenda okukolebwa kana akadde tukirize tugaane kigenda kuba kyongera omuzizi n'okutegeera nti Uganda naffe tufa ku bantu baffe nga betulaba ensi endala aba Nigeria efayo ku bantu baabwe Kenya buweereza n'ennyonyi ennamba ogenda okutaasa omwana waabwe ogenda okulaba nti ffe ekyejo tubadde nakyenja abakulu badde batudde nnyo mu yafisi zaabwe ndowooza balemena okubanga endagala basaddeeko omukono bave ne mu yafisi bagendere eddala okusobola okulaba nga bateesa n'abakulu boogere nabo mu contract yabadde bamaliza okukiteekako omukono okulaba nti bannyina baffe abo kubanga kituyambako bwe olaba eggwanga lati Uganda bavubuka bangi population y'abavubuka tuli bangi ate bwe kituuka nti omwana asomye mu kumala okusoma kabana bandi badde productive eri eggwanga lyabwe bagenda tekubanga bagenda kukola mirimu gyabwe wala bagenda okulaba nti okusomezebwa kwa maanyi ti emyaka egy'ekivubuka omwana yandibadde akolera ng'akolera eggwanga lye okusobola okulaba nga libako lituuka ate amaanyi agenda kugateeka mu nsinga ezo z'abawarabu ate mu kugateekayo amaanyi obulamu bwabwe ne bakomawo nga tebakyasobola kubako nakibasitula omwana akomawo mu myaka 2 n'afuna ebirwadde ebyenjawulo n'alwala olw'emirimu gy'akola so mu contract ye bagitunuulire omwana ateekeddwa kukola mirimu ekyakola ssaawa mmeka ndowooza Saudi mu kisiibo abaana basinga okukola era wadde period kubanga ekisiibo kijja kutandika ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwokusatu so kitegeeza nti between now n'omwezi ogwokusatu ne April now ate baba beetaaga nnyo abakozi abagenda okubayambako nga beteekerateekera ate okugenda mu Ramadan wali so ndowooza batereze bwe kibanga suspension for the good baterere ndowooza kireme kuddamu kutuulirwa amaloboozi ago gundi wuuno bansazeemu kino bino bwe biti ndowooza bonna bagenda okuddamu okukola endagaano eno ey'emyaka emirala 5 nga buli kimu kituukiridde bulungi labor externalization ebeere nga etambula bulungi bannyinaffe bafune ku mirimu egyo mu ggwanga erya Tanzania omwezi oguwedde nsuubira omwezi oguwedde President waabwe naye yateeka omukono ku ndagaano ne bannaffe abo bennyini ng'ayagala abavubuka be bagende bafune emirimu agamba nti nabo balina ekizibu kyekimu abavubuka tebalina byakola kibaleetedde okubanga obwongo bwabwe olw'okuba buli idle nga benyigira mu bintuntu ebyenjawulo eggwanga erya Tanzania ekitegeeza nti nabo baweerezaayo abavubuka okugenda okukola emirimu gye gimu mu ggwanga erya Kenya
era ndowooza omwezi oguwedde akatambi k'omwana eyali ayonsa zitiri enzalimbwa bwe kaavaayo ne kasaasaanira ku mikutu egy'enjawulo. Wano mu Uganda tuzze nga tuwulira kyenkana waliwo ebyatabuka ennyo, abaana baffe bakasuka okuva ku bizimbe, abaana baffe basula mu biyumba, abaana baffe bakola bwe bati ne bwe bati, nti kati bw'otunuulira embeera bannayuganda gye bayisibwamu mu mawanga g'abantu bano bw'oteeka ku minzaani n'amawanga amalala, weewaawo tebubulamu naye eggwanga erya Uganda ebyaffe ate biwaawaala nnyo. Simanyi oba ffe nga Uganda ffe tukitaddemu obunafu, oba ekitebe kyaffe mu ggwanga erya Saudi Arabia kyekinafu, oba abaana baffe batuukayo bebe emitwe eminene, kwegamba biri awo bwe biti. Akatambi ako akatambula ku mikutu egy'enjawulo akava mu ggwanga erya Kenya kaviirako n'ababaka okusalawo okugamba nti balekeraawo oba bateekeko mu kubaana baabwe okutambula okukola ki, okugenda e Saudi okukuba ekyeyo. Era we batyo basembayo nga basuubiza okugenda okusisinkana abakungu eyo boogere ku nsonga ezo. Naye kaakati wano mu Uganda simanyi lwaki ensonga ezo zo zikyakutte wansi ne waggulu. Naye kyonna kyekiri we kuba nga kutereeza ndagaano zino kitegeeza nti zeetaaga okwekenneenyezebwa n'abantu ababaddeyo abakubye ekyeyo bawulirizibwe, basobole okutuula wansi ebintu bineeno babiteeseeko oba babimaaginge nga owa Saudi afunamu, munnayuganda afunamu, n'omwana agenda okukola mu Uganda ng'akola ki, ng'afunamu. Naye omuntu wanaatuula butuuzi wansi n'agamba nti kino na kino, nze sirowooza nti biyinza okutereera okusingako awo. Actually ndoza ku lwange sijja kusayira Uganda musango, naye njagamba nti obunafu bubadde wano mu mbeera emu oba endala, nti mu mbeera abaana gye babasindikamu omwana agenda bugenzi, omwana atambula butambuzi, kitegeeza nti bali be mbawadde nabo tebeefiirayo batulabanga oba oliawo engeri gye tutwalondoola nsonga ezo. Omwana tumusindise mu kumusindika bo bali bamukolanga kye baagala. In fact ndowooza tutwale bulamu bwa bulijjo wano mu mbeera zaffe, naddala ng'omukadde akwasa omwana obanga omuntu olina ekintu ky'ogenzeeko, orientation gyakuwadde, ebigambo byemwogedde n'omuntu bibeera bya nkizo nnyo, era omuntu agamba nandikoze kino naye muzeeyi yaŋŋamba kino, nandikoze kino naye abaŋŋamba sikola kino, ogenda okulaba nti oba oliawo kikugera abantu abo. Naye ndowooza ffe ebyaffe ebadde biri awo bwe bityo, tekuliiko nnyo mateeka. After all companies nyingi nnyo ezitwala abaana engeri abali mu competition, oli kasitama okufuna omusimbi gwe, omwana kasitama okumutwala katale n'amutundayo, at the end of the day taddamu okukola follow up yonna ne bakomekereza abaana babuwenga babatulugunyiza, asimudde ebintu byatateekeddwa kukola, alongooseza watateekeddwa kukola. Ndowooza contract eno singama nalaba mirimu ekyomwana gyateekeddwa okubanga akola n'okukaanya ne companies ez'enjawulo. In fact mu contract eno companies nezitwala abantu emitalo w'amayanja, kubanga gavumenti ejja kuba etaddewo embeera okulaba nga wabawo okulongooka okw'enjawulo, but companies nezigenda okubanga zitwala abantu emitalo w'amayanja ezaweebwa license nazo ziteekeddwa okubanga ziri involved mu kino ekintu, batya nti bo nga bo be bavunaanyizibwako ogenda okulamula bbeeyi y'abaana gye bagenda okubanga oba oli bakolerako emirimu. At the end of the day abantu yakomekereza nga bakoze naye ng'ate ensimbi zaabwe tebazifuna, nga kampani zennyini tezigenda maaso n'okulya ensimbi zaabwe. Omanyi omwana oba waaka gwe bayita waaka, domestic waaka, ndowooza kampuni eyawano ne kampuni gy'abeera alaze omwana ono aba bamuguza obukadde nga 15 kampani kyefunamu. Kampuni egenda okubanga emutunda, tugeze kampani egenda kukolagana ne kampuni gyemutwala eri ye bamuwa sente zo ne ziggwawo mulundi gumu. Kati omwana ate yafunamu kitono nnyo. Webadde obuzibwawo nti ono olaba kampuni yekugamba nti leeta tewali kyegenda kuwaayo, leeta visa naye ng'olwedde yemaze dde okukwata akasente ke. Ndowooza n'ekyo kitunulwemu okulaba nga kitereezebwa. Nadde neewuunya nti abaana abawala basinga okwemulugunya ku nsonga eno. Abalenzi bo bakaliba bagumirayo mu mbeera eyo okunyigiriza, n'aguma n'awolomera eyo mu mwala. Sara bawulira nnyo abawaguma bawabifumbi n'emirimu naye bali otunuulira kannyabo ne kasiimula bbiri ne kaddamu eno situla omwana agenda oyonse ezinombwa. At the end of the day akomekereza anti kati bw'otunuulira n'ebitulumba si bye bibalumba. Kakati nze bwe ngenda okuba ekyeyo mu maka g'omukyalo oba omwami omu, nze bwe ntuukayo omwami mu maka
tandikira nti yafuga zo omwami ayinza okugetinga interested munze naye ate kakati gwe omusajja kiyinza okuba omukyala ayinza okutyatyamuko so kakati abamu bagamba nti embeera ey'okutawaanyizibwa oba okutulugunyizibwa abasinga obungi etandikira okwo kubanga abaana bagenza okuba ebyeyo bakugamba nti nnyinimu ayinza okupikinga interest ku ggwe naye ate abakyala baabwe babawa amaanyi okwerwanako mu mbeera yonna singa omuntu yenna yena aba ayingiridde ddya naye kakati gwe omwana ow'obulenzi omukyala mu maka ayinza okutyamuko n'agamba owaayi omusajja ajja kukola ki ajja kunfulumya amaka ge so ensonga ezisinga zeetoololera awo ne webutaba obweru wa Uganda era ne wetujja waneno mu Uganda mu bitundu ebimu mu bifo ebimu abamu kati abamu ku babosi baani kasita pikinga interest mu ggwe n'omulaga nti gwe si byoliko awo mpolampola ogenda okulaba emirimu togikoze bulungi tokoze eki yakuboggolera bino na bino kakati abaana abamu bafallinga victims of that naye nga wamala ensonga gy'oyogeddeko eri nkulu ey'abaana okubanga bafunamu akasente akatono kindowoozesa nti amakampuni agali wano mu Uganda weewaawo gali registered naye ng'oyinza okwekanga nga gasinga obungi babbulooka nga kampuni zetwogerako eri zezimaini nga bano balinganga abajja okubakuŋŋaanyiriza batwale abaana amakulu gaakyo nti nabo babanga abaweereddwa commission kati bw'ogenda bw'otuuka eri oteekeddwa okuba nga ggwe kennyini okola ki weerwanako osobola okuba nga okola kati kitegeeza nti n'endagaano gye twogerako kati eteekeddwa okuba nga erongoosebwa abantu banene bwe baba nga be babbulooka balina se enamala okulaba nti buli kimu ekibadde kitawanya abaana bano kitereera Faruku ayogedde ku nsonga y'abaana abamu okugendera mu bumenyi bw'amateeka kitegeeza nti naffe nga East Africa tuteekeddwa okubaako ne kye tukola okulaba ng'ensonga eno erongooka bakugamba nti abaana abasinga obungi bwe bakukusa bayita mu ggwanga erya Kenya kati kitegeeza nti gavumenti ya Uganda ne gavumenti ye Kenya bateekeddwa okuba nga bakolaganira wamu okulaba nti abaana baabwe abava mu mukago gwa East Africa tebagenda kutomera ki bintuntu bwe bityo so nekiri eri kyogambye eky'abaana okutuukayo ate emirimu ne gibanga tegiriiwo abamu ku be nali njogeddeko nabo nga kakati gye bali bakakkalabya bakugamba nti bakujja wano mu Uganda bwe babeera bagambye nti ogenda kuba housemaid bakutraininga ne bakuwa ne certificate bwe baba bagambye nti ogenda kulabirira oba mukadde bakutraininga era ne bakuwa buli kyonna kyonna ky'ogenda okukola bakwasesinga ne bakuwa certificate obuzibu buli mu kutuuka eri otuuka eri nga gw'omanyi nti ogenda kukola nga accountant naye kituufu oyise mu kampuni olusi oyise mu makubo matuufu naye bakutuusa wali eri bwe bakubriefingira nti kino na kino tokyalina choice togenda kudda mabega passport ewambiddwa teriiwo so kakati abasinga obungi ava eno ng'amanyi nti agenda kubeera nurse olusi nga tegekeddwa naye bw'atuuka eri naaba nga talina choice nga alina kola ki kukuuta kiyumba kya mbwa kati ebintu bikyukira wakati awo kati bakakase nti waliwo coordination emala wakati wa bano babbulooka kubanga singa amakampuni gaffe gawandiisibwa gali mu mateeka singa tebabadde babbulooka nga mbutuufu bakola omulimu guno eno beegugwanidde okuba nga gukolebwa twandirabye nga amaloboozi g'abantu bano ne follow up kiri eri kyogambye nti omwana mwagamba mugenda musasula bukadde 7 how comes atugamba nti afuna obukadde 2 n'ekitundu naye nabo bafuuka kyesirikidde kitegeeza nti n'endagaano eno erina engeri gyekomako amakampuni gaffe ate mu mbeera eyo kati kitegeeza nti gwe bayita bamavunza naye kiba kibi gwe batutte okugenda okukola oba tokyalina kyamaanyi kyosobola kola ki kyosobola kwogera otherwise twandirabye nga n'ekitebe kyaffe mu ggwanga eryo nga kivuddeyo nakyo okuwanjagira gavumenti eri wano mu Uganda bw'okwata ku America ekitebe kyabwe bagolokokanga America eri waneno mu Uganda ekoze eki etudde nti olaba ne babawo ekintu kyonna era embassies zaabwe zigezaako okukuŋŋaanya okutetenkanya temukola kino naye ffe yaffe mu Uganda teriiyo naye tunanya nnyo naye ne bannayuganda bennyini abadde mu nteekateeka wabadde butatambula bulungi olengera Uganda n'eggwanga erya Jordan balina just MOU teri agreement si agreement balina ntegeragana ndowooza beera ntegeragana okukolagana n'eggwanga erya Jordan okutwalayo abantu naye batwalangayo abaana babayita baana abakozi abasajja n'abakyala naye nga mu kukebera wano bamukebedde nga omwana talina kawuka kaleta mukenenya talina lubuto naye agenda okutuuka eri okuddamu okumukebera ng'alina akawuka akaleta mukenenya kubanga oba olina akawuka tebakukkiriza gendayo bw'oba olina olubuto tebakukkiriza gendayo omwana n'ava wano nga ba verifying nti buli kimu akirina ali bulungi mulenga ne mu COVID-19 wano
okuddamu okukola test endala nga batuuse eri ekyo kyali kitegereka nti kubanga mu transit awo oyinza okufuna covid naye for hiv toyinza mufunira ku nnyonyi obuto toyinza lufunira ku nnyonyi naye okuddamu bakebera eri kubanga sayansi akugamba nedda waliwo zinene ennaku nedda okudetectinga olubuto kitwala ennaku 14 it depends still kakati amakampuni agamu so olubuto obwessaawa 14 tewali sayansi alaga lubuto olw'olunaku olumu olwa wiiki emu sooka owulire tetugamba olubuto olw'ennaku entono olubuto olw'emyezi naye nga tino bakuvaayo omwana n'entwala gy'abatwala netukedo gyetunulira bamu bagenda ku visiting visas nga tebagende kuza abakozi ngaoliwaddembe okwetaaya batuuka endowooza nakirabako kuba mikwano gyange bali bagenda bitundu misiri eyo tebamukebera yagendanga ye biki agenda okutuukira mu ddwaliro nga bamugamba nti gwe gundi omuntu agenda omugamba nti omanyi nda kutwala mu mulimu gwange okunkolera naye akukebera agenda omukebera nga kaya beera bamutika butisi kola ki anti bagamba nti amakampuni agamu mbu gamanyi okutwala abaana bano ne bakola general body check up naye kati wano mu process y'okugenda mbu wabaawo kaddireeyo kakati mbu mu period ye abamu we wabeera obuzibu tukise tugane mukwamba olina kyogeddeko ndowooza tukijeewo bulungi enneeyisa yaffe naddala bannayuganda tukise tugane ndowooza amawanga gali abiri ge basinga okubanga boogerako nnyo Uganda n'eggwanga era Nigeria mu nneeyisa yaabwe tebatuuka eri embeera yaabwe n'abaana gye beeyisaamu oba tugwana mu kulaba nga omuwarabu akugumikiriza kkiriza baganda kino kiri ku rekodi omuwarabu yakyasinza empisa embi batulugunya mwe bali abalungi abibakyasinze kisinzirawo ogudde endowooza era bibakyasinze otuna kino kikyogera mutima mubi tubagala nnyo bane mutuwadde emirimu naye bantu bakyamu nnyo enneeyisa yaabwe nzibu nnyo bakambwe bwoba oli mukambwe olina n'omutima ogw'obuntu kati gwe tebakulabanga muntu mufakiti bw'otunira abantu abavuddeyo mu nsi ez'enjawulo era ogenda okulaba nga amaloboozi g'abantu bawanda mu mmere bawandira abantu amalusu kati olina okubeegendereza eyaabwe gye bagenda okulya oba ey'abafirika tonda bana kugenda baana bali bateekeddwa okuba orientation nti omuntu ng'ono agenda kulya emmere ng'omulaba bwagifumbe kani imagine naye kati nze omukambu bo ate bukubirawo bukubiza tuba tujja kukwatagana kati awo kyetagisa nti nga tulaba okufuuka wamala omukambwe ogenda mu orientation omwana bamulambike bamubuulire nti ojja kugifumba ogiteeke ku siyaani ogimale omusajja agambye genda otulowole omukazi otunule obutunuzi tokambuwala muleke yeyeneaga nti kakati kyewagendeddeko kumuggyako kasente ng'oba akoze byonna byonna tofaayo as long as akwadde kaddiramuko wali oba kaliyadiko ng'omwezi guweddeko n'akasente kano abaana bano balina okukategeera obulungi beeteekeko puresi taaga yaabwe nga bagenda omwana alina kufuna sente mmeka entini ennyo ziteekeddwa kuba sente mmeka enyingi ziteekeddwa omwana anti kati gwe omutindo gwe twagala okugenda wali eri ku internal affairs abaana bali bwe bati tewali yensonga lwaki tulinnyirirwa batulabanga oba oli awo tiffe tuli ba ferias mu nsonga ez'enjawulo omwana agenda nga badondola mu katono nnyo okujjukizaako mu covid ojjukira nti abavubuka bavangayo nga bagamba fooka tugende oba tufiireeyo naye nga tetufudde bwavu wakiri ngenda efiireyo mu kiyumba ojjukira ne wano mu kubakomyangawo kubanga ndowooza li Ethiopian Air nga ebaleeta nga ereeta nejjuza nga bakomyewo nga bangi ate nezaayo abakomawo omuwendo gubaleese ate gwezaayo okumanya nti abaana badduka bagenda funako akadde ogendeko ku kisero ky'ennyonyi entebe ogenda okulabira nti abaana bafuluma eggwanga era kidde eri abakulembeze bine beneyadde nga tubyogera twagala abaana ogenda emitala w'amayanja muteekereteekera abavubuka kubanga bano abaana b'amaanyi abaana basobola okutereeza eggwanga eryabwe abaana basobola okubako nekibakola naye ogenda amaanyi ne bagamalira eri nakomo nga tekyasobola kubako nekyakola end of the day eggwanga lifiirwa abazadde ne bafiirwa so ne gavumenti yadde bino tubyogera tusobola okuteekera abantu bonna ng'eggwanga naye tugezeeko okulaba ati n'abagenzi nabo babafeeko kubanga abagenze yes batuyambye naddala okulwanyisa ebbula ly'emirimu tewali watali ebbula lya mirimu mu nsi yonna era ne gye bagenda naye wali ababundahunda okumanya katonda nze kyemmanyi embeera eno gavumenti bw'ogenda ku airport waliwo desk number bagiteekawo okukwata abantu ne bagenda maaso okuba bakolaki babakukusa era bamanyi abantu abakukusa abantu babulooka baabwe babakubira n'amasimu ne bagamba nti gundi akakati akakaana kabadde kabulamu naye embeera mbi nnyo naye ng'akakubye $7,000,000 obukadde 7 just process yonna leeta kino leeta kiri nakwata $7,000,000 naga nti myaka
ebiri gyogenda okubeera ng'okola anaakubalira ebintu nga obwo biraba nti olabanga oyitawo naye ng'ate osobola okukwata obukadde buno 7 n'ogulamu n'otutenkanyizaamu wano naye ndowooza batusuubiza bingi nnyo ati obuzibu we buli we wano bannange ng'oggyeko ekyokuba nti waliwo ebbula ly'emirimu mu Uganda ensimbi zaffe ziruzinze nnyo value kati olunaku olwaleero bw'otambula mu yaafiisi n'osangamu abakozi 15 abakozi 15 bano bayinza n'okuba nga 8 oba 9 ku bo nga bafuna ensimbi eziri waggulu w'obukadde 3 naye nabo ojja basanga nga passport ye muli wano akadde kona opportunity wegikolera ki ng'akola ki nga nange enfubutuka kati kitegeeza nti ensimbi za Uganda gye zikoma tukuyita kunaabuuka n'abantu okwagala okugenda mu mawanga amalala okunoonyayoko ku nsimbi enzito nti bw'ajja wano eno oli abala n'agamba nti bwe mba nina miliyoni 1 ey'eggwanga bweriti kitegeeza nti bwe nzira mu Uganda nja kuba ninawo nga 3 oba 2 ekyo abantu bakitunuulira kati wano mu Uganda olunaku lwaleero ensimbi gyekomye okweyongera okunaabuuka n'ebintu okulinnya ebbeeyi omuntu afuna obukadde 3 naye ng'ate agenda kukwata emitwalo 9 ateeke ku ssomero fiizi z'omwana alina okukwata emitwalo 5 ateeke ku nnyumba transport bw'abalamu wiiki namba yeekanga ng'emitwalo 20 gigweredde ku kkubo kati omuntu n'atula wansi n'agamba nti ensimbi ya Uganda eno nditereka ddi nusu ku nusu nsobole okufuna akomekereza agamba nti kaninye ennyonyi ngende nkuba ekyeyo bwe banampanga obukadde bwange 5 ne manya nti bugenze ku akawunti nzijjako bujja buli mwezi emitwalo nga 5 n'empeereza maama w'abaana obulamu ne bukola ki ne butambula so ng'oggyeko ebbula ly'emirimu ensimbi yaffe okubanga yeeyongera okunaabuuka n'emiwendo gy'ebintu okweyongera okulinnya buli lunaku bigenda kweyongera okugoba bannayuganda wano mu ggwanga lyattu Uganda mpozi kiyinza okutereeratererako singa tuba tufunye ensimbi yaffe eri eyawamu eya East Africa kuba kati era gisuubira kati naawe bannayuganda ndi munnayuganda era njagala nnyo era sigenda kubaawo yaffe nga East Africa nedda nnyabekyokoki bene tusobola okubikola naye ekyo ndowooza kiyinza okubeera ekizibu kanakati naye oyogedde ku nsonga ne mukulu wamala yogedde ku nsonga y'abaana bateekamu ensimbi ennyingi ennyo ogenda emitala w'amayanja ndowooza abaana abasinga sigala muntu genda bweru era ndowooza buli muntu yandiyagadde bw'aba alina chance bw'olina chance muntu yandiyagadde obulamu obusingako ku bwalimu mumbere mbobenda ne wangu basobola okufuna okuyiribayo omutwalo gwo n'ogubeera nagwo olunaku ogumu ekitundu obeera nagwo olunaku nze mbanga nze ngenda kubeera mu Uganda paka lwaki nyina kyali wange nono true story era ina pikipiki zaali 2 alina omulimu gwa engineer yekoze in fact yabanga yekozesa atuuka omuyayi nga musomera ddiiro omwezi ogenda kufuna obukadde 5 nkutwala oli Dubai kutwala Dubai ngenda kufuna obukadde 5 Dubaya guy yatiranga kuneebuzaako ku bintu ebimu kwebe tiyaneebuzaako nja kumulemesa ng'atunda piki ze zaali 2 nga zitunda agobye ku biki buli kimu Mukama Katonda yali amusaasidde nga akayumba nakayagala yali yazimbyayo akayumba ke nakayagala akajjawo kyembi ng'ebimu ku biwandiiko nze bikola ki nze mbirina kati atuuka ekiseera agenda embeera obukadde obutamu bwebamusuubiza nga tiwali yadde n'ekikumi omuyayi yamukubye sente zonna pikipiki azitunze bebamu ku abo abayayana okukola ki yatuukayo n'obusente bwe yali alina ez'okulya takyazirina in fact abaana embeera kati gye batambuliramu bamusuubiza bingi avuddewo kampuni mutu tetegerekeka at the end of the day omwana akomekereza nga obulamu bwe babuwe buyisemu amazzi nekiyali alina ogenda okula nga akubira esimu gamba lwaki tutunda kano nye kinjagala okubala end of the day nga bemukwaba batya n'okudda agamba nayina kino ngenda kutandikirawa nze ngamba baganda bange banyina ne baganda bange bekiba kiganye tukomewo waka wano wali emirandira nga wazifuna luli nekyatubeera n'obugumiikiriza abavubuka mu mbeera emu oba endala twagala bingi ne omulugube obutaba nabugumiikiriza twagala ebingi naye mu bugumiikiriza abantu bitulaba nti balina esente z'amaanyi tebazitandikiramu eyo mbeera mpola tujja kutuuka wetuwagala situlina ne tulina essuubi tujja kutuuka wetuwagala ka shopping list akatono akamu na Uganda kayinza okutunula bwe kati bwebukya ku makya n'ogamba nti olina bye weetaaga mu nnyumba ogenda gula kiro ya sukaali emu ya nusu kakaaga ogenda gula omugaati gwa kakaaga ogenda gulayo lita ya butto egula 9 ssaawa zino kyekira kye mutera okugula abamu ennyaanya emu bagenda gikuguza nusu 3 kitegeeza weetaagayo nga 3 ofumba olunaku awo oli mu nusu 10 lulamba
kale tukole obutungulu nga 3 buli kamu ka 2 oli mu nusu nga 6 so faze twakagattagattako tonateekako mazzi masanyalaze awo batadde obajogenda kozesa naki omuntu already ku kameeza abala emitwalo nga 3 saawa ya leero okwata emitwalo 10 n'ogenda mu katale buno obwaffe buno obw'omubuulo oyinza n'okufuluma nga sigenda gamba nga tofunyeeyo lugoye kubanga omuntu ayinza ogamba nti nedda naye nga bw'otunuulira ensimbi zino nga zigattiddwamu olabira ddala nti abantu ensimbi ze bayingiza ntono okusinga ku ezo ze basaasaanya in fact yensonga lwaki tulina n'ogenda mu vision night twebaze mukama katonda omuntu afuna emitwalo 2 emitwalo 3 omwezi kijja kitya nti mwaka mulambo obadde weebaka onywa olya abaana basoma na buli kimu tutereeze wamala sente babera bakubye nyingi eziba zisaasaana esibye okunaabuuka buli lunaku bafulumya eza government kadde ziveewo kiki kuba batugamba ziruzinga gundi vali naye ng'ate wali abazirinanga nyingi andi kati olaba bw'obanga ogenda kugula dola bw'obanga owaayo dola okufuna shilingi okufuna kingi kati dola ndowooza eri ku 13 nga mu 8 wetwogerera naye obanga owaayo shilingi okufuna dola kitegeeza ate oba tofuna nnyo oba ofiiriddwa kitegeeza nti Ugandan shilling depreciating against na dola nti awo okuddamu okutereeza siringi yaffe ensimbi okutereeza mu circulation kyetaagisa akaseera bingi ndowooza birina okubanga bitereezebwa tukonyeeko ebimu naye ndowooza n'abaana gye bagende mu centers okubanga batraininga akuba tukimanyi ezimu zibakuuma ebbanga eryo ng'anaatera okubanga agenda naye era waliyo ebitambulirayo nga si birungi eddala embeera neyokuba nti omaze okukeberebwa ate n'otuuka eri nga bakukonfamize nti oli kiriya batugamba nti ebiseera ebisinga emivuyo giri eyo gye bakuumira ebyo weeks 2 wiiki emu okubanga anaatera okusitula yewasinga okuva ate embeteze batandika bya namunswali Omusunsuzi kubanga bagamba nti kale olwokubanga twagala ogende ng'oli kiriya toddayo naka sigala wano tukukuumire wano ebbanga lisigadde weeks 2 mwezi gumu okulinnya okugenda kubanga singa otuuka kitegeeza kampani egenda kubeera nga efiirwa kampani singa omwana atuukayo nga ayinako obuzibu baba muzzabuzi automatically bw'aba abanza okufuna omulimu batandika kutandika kuyingira abaakoma obukomi naye tujja kwongera okubutegereza biki ebigenda okubanga bitereezebwa naye nga byebyo ebisinga obungi kubanga tukimanyi nti ndagaano eri bilateral between government na government naye na stakeholders balina okubanga bawaayo input yaabwe biki bwe bibale bitatambula bulungi tulume kuddamu ate vulugu oyo nga emyaka emirala 5 gizzemu okubeera nga agissibwako omukono olw'okuba nti emirimu mitono mu ggwanga naddala eri abavubuka ekyo kirabwa bulijjo ababa batikiddwa emiwendo gyabwe ebiseera ebisinga baba tebasobola kuba absorbed eno mu nsi yaffe eno ey'emirimu kati kireetedde abamu ku bannayuganda oba kireetedde ffe bannayuganda okulowooza nti abantu bali eri ffe tubeetaaga ennyo naye naffe batwetaaga kubanga kati emirimu gye tukola mu mawanga gaabwe bo nga bo gibalema okukola ki okukola so kakati batwetaaga naffe tubeetaaga tuleme kitwala nti tuli awo tuli bakateeyamba tuli bakuseere tuli baki birongoosebweko abaana baffe basobole okubanga ate batambulira mu bulamu obulungi ensonga eyo y'okukusa abaana nze nsaba gavumenti eziri mu kago gwa East Africa zikwatagane Uganda ne Kenya kubanga oyogedde ku kyokuba nti abaana baterekebwa wano kati kitegeeza nti bwabanga ekkubo lyayitamu era si ttuufu ne mu ggwanga erya Kenya ateekeddwa okubanga aterekebwa kakati awo ne weebuuza nti entambula gy'aba atambuddemu ebeera etya eba sinambulukufu naffe abaana regardless of age baba baana oba mwana ng'ogenda kuba kyeyo bw'obanga oyina gy'olaga ekisookera ddala tukimanye nti obulamu kintu kikulu nnyo okwogera nti kangende nfiire eyo wakiri naye nga sifiiridde bwavu mu Uganda kyangu nnyo naye ate kiba kyangu kubanga tonnaba kukibeeramu embeera yonna nga tennakutuukako twawuliranga buwulizi aya covid ali China aya abantu bafa covid naye omuntu bwe yalaba ku neighbor omuntu bwe yalaba ku mukwano gwe omuntu bwe yalaba ku w'oluganda nga lumu ekirwadde kya covid netandika okugamba okay bwekityo bwe kiruma kati kitegeeza ki nti nze naawe naffe tulina omulimu ogw'okukola bw'obanga ofuluma ogenda kuba kyeyo gy'olaga tewaliyo maamawo tewaliyo taatawo newankubadde mugandawo naawe fuba okulaba nti amakubo ge bakuyisaamu obeere ng'obitegeera bulungi nnyo ekirala bannanga abaana bano bagamba mbu tebabakkiriza kusoma ku contract
bava wano nga bazitaddeko omukono naye baleeta ne bagamba sayininga wano binene ebirala ogenda kola kino na kino ye bakunnyonnyola bunnyonnyozi kati kyekyo ndowooza ekinnyonnyola kiri eri ate ekitutawaanya wano ovudde no nga bakutrainize eti ogenda kuba nansi otuuka eri bakugambye nti kati oli ki oli housemaid amakulu gaakyo nti contract eno gye wasaako omukono eyinza okuba nga kituufu yakuweebwa ng'ogenda kubeera ni housemaid naye olw'okuba tebabawa budde batugamba mbu bukuleti ebeera nnene kakati mbu bakuleetera abantu babayisaamu awo babeera ku budde bakuleetera omuntu agamba 3 hours ze tulina wanene okukola ki ate ng'abaana babeera bangi so abaana bano tebaweebwa time kuyita mu contracts zino n'okutegeera okuyitamu kirala n'okutegeera kirala so kakati ebimu ku bitutawaanyo oba bye twogerako kati byandibanga byogerwako waneeno mu contract naye nga tebivaayo bulungi oba abaana tebakola ki tebabitegeera ndowooza fedde mu kyo omuntu yandibadde ng'alina informed point of view n'akola okusalawo okukwe naga nti mbisome byonna mbitegedde nsazeewo nga ntegedde aidha ngende oba obutagenda kusinziira ku mbeera gy'abeera alimu n'asalawo kululwe kambabuulira ekintu ekizibu ndowooza ye contract ng'obugyeko ne bakuba kyeyo n'abalala bafunye emirimu egy'enjawulo batono nnyo abatwala eddakiika 5 ng'akyayita mu contract emweremu baagala wali osemba alaba wali ewasemba kwewawo omukono ne bwoba ogiyiseemu waliwo layini y'abeetaaga emirimu ng'ogamba gundi genda olongosemu obuzibu nti nga okigyeko nti bannaffe bamukuba kyeyo tebatwala budde naye eyo nga nti oba twakitwala oba sijja giyita kayikya ndowooza naye abaddugavu ffe bwe tutyo oli bw'alaba ebintu nga bingi tabifaako kasalaba akasente okay kiki mamuza byonna biyize obirayo bulungi nti ye omwezi gumala kugwako n'agamba contract yaliko omusala gwa bukadde 3 nga ndaba ate mumpadde 2.3 kati nga ne byataasa nga bamaze deductions ezirimu no monna wali obuzibu bwa contract ndowooza naddala mirimu gino gye tukola nekyera ndowooza kyenjala okomekereza nakyo ku nsonga eno ate nebeera mu Luwarabu bawandika mu bali abeeri babajja nga ya Luwarabu kubanga olwo birina okuba ng'otuusa eri nawe n'ossaako omukono kati ebiseera ebisinga ebeera mu lulimi lw'otategeera nagamba bugamba baba ne mama abeeri boba ogenda okubeera ng'okolera bagamba teekawo n'akugyako passport nagamba iwaawo n'omukono mu mbeera yonna singa bawo obuzibu kati obuzibu obuliwo eri abaana abadduka mu nnyumba bakiyita runaway bw'obeera odduse mu nnyumba bakutwala ku poliisi guba musango kati ate poliisi erina kukubira maama oba baba kozesa yalina okuwa exit visa ekukkiriza okuba weeno kati ebiseera ebisinga awo osanga nga either omwana misbehavinze ne bamugana okufuluma ng'ate maama yalina ki passport kampani zino ezitwala abaana bano kuba kati tukize tuli mu buddu obulongooseemu nga bwokyogedde oli batwalanga byampaka anasajja mukama katonda nsi yaffe yandibadde etereera bulungi nga nze kinandirowoozeza nti bano kampani zino etwala abaana bano ngadde eri mikono mituufu omwana ateekeddwa okuba nga alina ennamba ya bosi eyamukwasa abantu bali neya bano bakamaabe bano bagenda okugenda nayo ng'ennamba agirina singa bintabuseko nga ndaba omuntu ono atulugunyiriza biganyi sijja kusobola kukolera naawe tugisalizzaawo jangu noono nzeze ku ofiisi onfunire ewalala oba kyekyo nti kankole ki nkomewo nale end of the day nti bano abaana kampani zino ezibatutte contacts zaabwe tezibaako nabeera mu dairema ali wakati ntagenda kuddayo nayo ntagenda kuddayo at the end of the day akomekereza ali ku street nga afuese momboze kati awo wali obuzibu nti bano kana kadde bazuukuse ne twagala bazuuke kana kadde kokakoka nti ne embassy erondoola abaana bano bateekewo ekifo ekkuŋŋaanyizo ly'abaana nti olembereddwa ekyeyo kikulemye wano olina okuŋŋaanira tukuzaka tewali kugaana kubankiriza obagaana contract zijja kukolebwa era wajja kubawo ebiganye naye ekifo singa biba biganye tugenda kuŋŋaanirawa naye kirala abawalamu omulekerawo obwenzi nga mugenda abasajja abawalabu tebeetaaga nosensi n'abakazi omuwalabu teyeetaaga naddala omuwalabu omukyala byonna bikole naye amawulire agavaayo ge tulaba nti abaana bonna basinga okutulugunyizibwa
mwagala nnyo bakaba bemolera kuba abayagala kuuma mulimu mbu bagamba ngenda kugoba n'alabanga ali mawanga n'agamba owaaye kantasa omulimu olaba ne wano eno mu Uganda wetuli ati oluusi mu mbeera bwetu onenya omuwalabu nti akoze kino naye ngene bana abagenda naawe ofuuse ekizibu yensonga lwaki babawa bino ebigoye ebinene ebyo n'ozigala nga tokyalina yadde figa n'emwerabibwa yagadde kuwolereza muwalabu naye omuntu gwendabye leero ntandika ty okweggwanyiza nenkugamba olina okumanya ekikututte nekikyononyeeyo ogenze kupakasa obulamu bwo bw'otowera ogenda kubuleka kitegeeza ki nga bwagamba nti ogenze mira emyaka gye ebiri ng'oli ku kikaliro ekyokumiwu anti abaana bano bagamba nti bw'ogaana bagamba nti bw'ogaana lutalo bw'okkiriza lutalo bw'ogaana abamu beetega bababa mwetega bababa mpozi kyenjogattako kyekino ennaku zino bagamba mbw abaana babatwala nga bwe bagendera mu makampuni bwe bati nti agenze kukola naye bwe batuuka eyo ne beewaggula ne badda ku zi street ne bakola bizinensi endala agenda wano ng'agendedde mu kampuni naye bw'atuuka eyo n'abula n'adda ku nguudo n'atandika okwetunda amawulire gatambula bwekiba bwekityo oyo aba ali ku ddyu ati kyena gwanenya biri eri takyakola kitakyayagala naye oyogedde ku kyokuba nti abaana bano baweebwa ennamba z'abantu banene ababatwala bw'otunuulira ebintu binene by'okutwala abaana ebweru tebyawukanako na bwa bulooka bwa ttaka n'amayumba oli aba n'ennyumba ye Land Road n'afuna omuntu n'afuna Faruku n'amugamba muno njagalamu omupangisa Faruku n'afuna Akimu n'afuna Wamala n'afuna Evanji n'afuna ani kati olaba nti layini ndowooza eba mpanvu ebiseera ebisinga abaana abamu bafunye ku buzibu ne tulabanga eŋŋanda oba abaana bano bennyini bagezaako okwogeraganya n'abantu abagambibwa okuba nti babavunaanyizibwako naye ng'olaba nti n'abantu banene mu kwogera agamba nti ngenda kuforwarding ewa gundi kaakati kiri Wamala kyayogeddeko omwana avudde waneno ng'atadde omukono ku contract naye Wamala atugambye contract ye eri gy'alina oteekako omukono kati kitegeeza nti neno kampuni gye tugamba nti eri mu mateeka naye naye akomekereza akugambye nti ngenda kuba eri nange nsobola okukola kyokufuna information amakulu gaakyo titulina kampuni wano ezitwala abaana eziri mu mateeka si ezirabikanga naye ng'eziri mu mateeka ezakkirizibwa naye ng'ate nabo enjawulo eri nti bo babbulooka abakakase ate nga bali eri bannaabwe kubanga bw'otunuulira process yonna waliwo babbulooka ababayiwa ku internal affairs okufuna passport abo weebali waliwo babbulooka abalala babatwala okufuna yellow books abo nabo weebali waliwo okusinziira ku documents z'oba olina okufuna babayiwayo fendelooza mu mbeera eyo sekita eno yeetaagisa kubanga bw'otunuulira wonna weyogedda remittances eziva mu baana bano nga bagenzi bw'otunuulira babadde bala nti baleeta 3.2 billion omwaka annually 3.2 zibakomyawo wano ng'ensimbi zebabeera bakoze naye tunuulira passport ezo zonna ssente tunuulira Interpol tunuulira byonna byonna byeyogedde zonna ssente kitegeeza nti ye sekita yeetaaga nako ne bakatema ate n'akawuleza jjajja neraga n'agula ekibiriiti nagwo omusolo ate wonna wonna oba nammwe ne mubagamba bazimbire ne muzirya kitegeeza nti toyinza kukkiriza sekita eno kubanga edibizibwa olw'ebintu ebyo byetaaga okubanga obukwakuliza obulimu batereze butereeza okusinga okususpendinga oba okuabolishinga okukijjawo jjukira waliwo halubalwawo nga bagamba basuspendinge labor externalization cabinet ngayagala okukisajjaawo ddala tewali kyebagenda kukolera abaana bano batereze butereeza ne contracting bwagambye ennimi zino nkakasa nti Oluwarabu n'Oluzungu zimu ku nnimi ezikyasinza okwogerwa mu nsi yonna ziri mu nnimi ettaano ezisooka ezisinga okwogerwa mu nsi yonna Oluwarabu embaga sirutegedde enwaberi ogundi y'Oluzungu asobola okutegeera n'omwana bamuvuunire mu lulimi lw'ategeera okubanga nza okuyiteeka mu Luzungu asirutegeera nga gwagenda okuntwala kinkakatako nti akawayiro kano kagamba nti kino bwe kiti neŋŋamba nti enzikiriza vabale ninjibwako n'omukono kati ekyo kyoyogedde kyefaananyirizaako okufuna looni mu banka yonna bw'ogenda bakufunira agenda okukunnyonnyola n'akuliramu n'ogamba yes n'oyiwako ki omukono batuuka okubanja ate nga temwaŋŋamba simanyi lina okusooka okusasula amagoba simanyi lina okukola ki Faruku ekintu ky'oteesomedde n'otegeera ekintu gwe kennyini ky'otavuunudde kizibu nnyo nze okuvuunulira bye ngenda okukola ki kubanga onaagenda okuvuunulira eyimu yejjukira ng'ogyeko okuba nti bakutwala kola mulimu kampuni ze twogerako nazo ziri mu bizinensi zeetaaga abaana bangi okurukurutinga bangi nnyo basobole okukola ky'okufuna ssente kati nze sijja kugamba nti munnange ate bw'onaatuuka eri olina contract gy'ogenda okukola ki okusayininga ate munnange ffe wano kino na kino nja kubuulira ebigambo ebiwoomera amatuugo
bw'omala okubiwulira n'obikkiriza ogambe nti yes okumekereze ng'otaddeko ki bannayuganda bantu balungi bali hospitable nnyo ate nga bayiga mangu omwana agenda ebuwarabu nga talina kigambo kyamanya ekyolwa babayigiriza bino ebisooka wano mu training mpolampola okubuuza maafi biki ebisooka okubuuza naye agenda okudda mwaka gumu oba ebiri ngafuba obuwarabu nga muzibu nnyo kitegeeza nti abasobola n'okuddamu n'asaba contract endala n'obuzibu bubadde nti contract omuntu okuliniwinga contract gavumenti badde tekiyingiramu butereevu gubadde odiiringa na kampuni eri noddamu n'oliringa contract kubanga yo Muwarabu emyaka ebiri oluggwako oteekeddwa okusooka okudda eno n'olyoka oddayo n'abambadde basobola okwesikwesi ava wano n'asala n'adda buzzi wala kambuze ne Saudi waliyo bed space eye kista mama nema nango okubanya ennaku yo okujjako nga mwagadde okuzaabuza okimanyi nti waneno mu Uganda okutuuka olunaku lwa leero tukyalemereddwa okusalawo ensimbi katuwumulemu katono nnyo zateekeddwa okutandikirako tugenda kudda n'ebirala tusonyiwe tugenze nnyo ku nsonga eno kubanga nkulu ate nga ekwata ku buli munnayuganda waakiri tuteekeddwa okuba nga olina muganda wo mwannyoko oba oluganda yenna ayagala okuba nga agenda mu ekyo kale